gwogamba otya mbu omwana bamuleeta mulamu ne mumwekebejja ne mugamba n'ogamba ono mugenda ono sawa ina mugenda kuddayo naye kati ate kuwama akafaananyi nga muganda wo gw'oleese ne bagamba mulamu ne wayitawo eddakiika ntono nnyo ate ne bagamba nti afudde. Omuntu yenna amanyi ku Fangon no kati waliwo bye nalabyawo nga beebuuza abaana bo abaddewa omuntu yenna amanyi ku Fangon wafunda kati emmotoka zibeerawo mmeka 2 kati bwe zibeerawo 2 kizibu okugulawo oluggi abaana bakole ki bayingire ono ye asooka najja n'agikubamu ekisumuuzo neetokota n'agijjawo n'abanga agifulumya abaana ne bayingira ne baleka bakola ki ne bavaawo ate bwe bataave mu nsonga zino bwe zitambula abantu bakyajjayo bwina abalaba busirisi kuba ne nkulayingira wano audio bw'abantu oyinza offa buli muntu alina complain nsambya obulumi obw'ekika ekyawaggulu ate nga bakomplaininga kiro shifurize ekiro yafa bagamba nsambya nnungi naye ekiro si wantu omulwadde we walwala n'ogamba nti option yange esooka nsambya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi owa Blaze Media gwasinga mu ggwanga lino era okola kyamaanyi okubeera ng'otuwanika wali ku ntikko ne tubanga ate gwe mukutu ogukyasinze okubeera omuganzi mu ggwanga Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. Sirinzekka omulundi guno nzize ne Duncan, Uncle Duncan. Era mbadde nsaba asooka ababuuzeeko. Okay, mbabuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukoze. Kansubire nti mwena muli bulungi abalwadde tusaba Mukama Katonda abasuuse abali mu bizibu ebyenjawulo namwe Mukama abakwatireko na buli omu mu mbeera gy'oyitamu tukimanyi nti Uganda we yatuuka buli kaseera buli muntu abeera mu mbeera yakweyiya kunyigirizibwa naye insha Allah Mukama ajja kuba abitereeza ensonga zitambule ddala bulungi nnyo. Nze Duncan muyaleero bonna ba Blaze omanya waliwo setuzotema ensonga ezitambudde ddala eziri mu ggwanga Uganda tuba tubatuusaako mu ngeri emu oba endala obitegeere gwe ataabitegedde obimanye gwe ataabimanyiza so sobola okuba natulungamya ensonga soba nga zitambula kantumireko bakyali bafe abanga nti batulaba waliwo kyali bafe abali Bungereza awo waliwo bakyali bafe abali mu America ne Germany bategeeza nti ekintu kimu 29 tugenda kuba mu mboozi mu kati audition 29 ogwa December anniversary sebo tukuyise mashallah nja kubaawo mu bujjuvu abasama besunze emboozi mu kati jangu nyumyeko n'abasama kozi egenda beera live nga bajoota buliro mu kaseera kekawo ng'oteesezaawo ate era byoteesa ne oba otya kamera osobereza obubaka babuyita wali ku screen bwe kimu ne kitambula ndabira kyali waffe Sky Soldier mutumidde mwagala nnyo Sky Soldier twabaddeko naye awo ng'ayaniriza banne be yaleka mu kkomera bamazeeyo emyaka 4 ye n'agamba yali tasobola beera Yesu era yababuuza nti nabeewuunya ne ngamwe muli ba Yesu. Omanyi no abantu buli muntu oba ne paati gy'ozannya mu bintu by'ensi. Blaze abaana abo bakoze omulimu gw'amaanyi okulaga Uganda nti omuntu oba olina ky'oyagala osobola okifiirira okitegeera kati ku lw'enkyukakyuka bo beewaayo ne bagamba ffe katuyiwewo omubiri ne bayiwawo omubiri ne bakola kyebasobodde ekitali kitono era tujja beebaza mwebale nnyo abasobodde nabano abalala abazze ne batuula ebbali nja kwebaza Olivia Otaya namulabye yavuddeyo kosaggulu naye yagenze ku kitebe abalala bo tebagenze ku kitebe naye nga balwana olugendo lwabwe olw'emyaka egyo gyonna gyonna gye bamaze mu kkomera. Omanyi kankula ekintu kimu muganda wange lwakuba nti abantu bamanyi struggle buli muntu alina kubeera nga oli wano Blaze si mukwano gwo okitegeera nti bw'osaa gundi okuba temukwatagana si mukwano gwo buli muntu mu struggle alina paati ye gy'azannye gw'osobola okusanga nze nga tomanyi ki kyenkola mu struggle naye nga oluusi abandi ebbali bamanyi kyenkola ki so mu struggle eno buli muntu amanyi paati ye aye tosalyanga omuntu omusango mu struggle nti yo alabika si wa struggle buli muntu mu struggle kyenkugambye abaamu ne paati ba Sky Soldier bazanya paati yaabwe kubanze nawe natuukanga esaala zange ngamba Mukama Katonda ba Sky Soldier bano abaana n'obeerawo n'osabira kyali waffe Bobby Yanga
okitegeera so buli omu tumuwenga respect naddala mu nsonga za struggle n'abalala bakyaliyo mukama katonda abayambe babate. Okay, ku kamera ndiko ne Mawombe Jacob ate nga ku studio nagambye nkyazizza Duncan. Uncle Duncan yomundoza kubattanya nsonga betuyina era nga bafumiitiriza ndoza kye tuyita okufumiitiriza ng'olina kyogenda okola ki kyogenda okwogera. Olunaku olwaleero Duncan gwe tujjidde wano ndowooza mukwano gwo Alien Skin bamukwata naye before kumukwata boss mashallah boss wo Alien Skin yakwatibwa naye nga before kumukwata ate yali afiiriddwa omuvubuka yali avuga abaana be buli lunaku okubatwala ku ssomero Joram. Nsonga ezo nze nagamba buli muyimbi boss wange kuba nze bukyanja Kampala ndya mu ndongo kati nze buli muyimbi boss wange era ekyenjawulo kye nina nti nebo bakyaliwa nebo okola ensobe era ngamba nti wadde olikyaliwa naye okoze eki era ogyogerako ensobi ndowooza kijja okubeera ekyenjawulo gyeni nti nze siina mukwano mu nsobi naye ate ntegeera butya bwe nkwata omulimu gwange okitegeera kati Alien Skin boss era gwolaba wano mbadde ne shows era zikyaliyo tusaba Katonda bamutuwa sente zaffe zireme kufiirayo mu ndongo gye tumutegese n'abantu bamulabeko bossman ng'enviiri nga talina nviiri nsaba babere nga tebazisaze banna bazigyeko Mayinja ngambye bazigyeko omanyi Mayinja yagenzeeyo n'agamba nti ye alinjale ali bulungi kwembira yekomero kimanyi abaana baggeto embira yekomero baba bagimanyiira naye n'agamba ekisinga okuluma Alien Skin kati nviirize bamusaza akawolaata nabye n'abaana bafanga nino enviiri bazigyeko okuteekawo balansi naye bekyali bafamita babo manyi babufanga omweru mumanyi y'omukuba si be babeera bamukuume nakwezi mumanyi enviiri yakedde zijjako takyalina nviiri bonna bakabadi abagambye nkya bossman otuuka saluuni bonna bazisale tebaagala kubeerawo nga ye talina nviiri nga bo bayina so ndowooza era olunaku lwenkyo oyinza obalabako nga enviiri bazisaze naye abaana abo tugambe ndowooza bw'oba ng'ogamba kubeera na mikwano kwaffe tubeera mu bulamu nga si bwa ghetto naye ng'obulwa mukwano gwo ali kwalaali bw'ati asobola okubeerawo nti bwe kiba kikutuuseeko kino kankole kino naye abaana ba ghetto abo balina one love eya ddala. manyi nze nali mbaddeko mu ghetto nayingira ekampani niko mu ghetto zenateetaawo manyi ojo bayita mu kigagga kati mu kigagga awo omwana wa ghetto y'omwana abeera ku kwalaali nti Blaze mwana wa ghetto baga nti mwana ondi ku llo abakikakasa va ku bino byaffe tubeera wano nti njaga Blaze mwana olikyaliwo enkwagala nnyo kumbe nina kyenkubalako naye omwana wa ghetto bamukwano gwe that's why nti olaba abasinga okuva ku Alien si ba ghetto sibe bali abaddala ddala bamwerimbiseemu kati bakabadi abana bakerementi wa ghetto nti bamudogo kati mudogo ne baba okolerenza kuva ku Alien omanyi lwaki mudogo okufuna ku buweerero okumanya nti omuntu asulako mu nju omuntu alya ku nkoko omuntu atambulako ne bossman abijja wa Alien Skin kozi mudogo y'omu ku baasibwanga ennyenye ye agamba nga kumanda bamukomera ku lwokubiri n'abeerewo ku lwokusatu n'addayo nga wafukanga ewaka okitegeera kati oyo mudogo wakiri era siga bambuuza mudogo okusiba ali n'okusiba yandigenze mu nsibe kubanga ye yakimanyiira ate ono amwagala nnyo so kati kibayita omukwano oguli ogwa lofit yes so kwali eyo mbalaba bakola ne zilive nga bali ku kitebe jona balabi bali mu kuwaata mmere bali mu kufumba nembagamba mukiwulira naye nga bijja kuggwa bulamu bwe basoose obeerawo nga boosi waabwe tagenze kukola bweru kwatera okuvaawo n'agenda naye ate n'abanga aliwo kubanga namula waliwo yagenda e Dubai n'agenda e UK ate ng'era akola live ekiro ne banyumyamu kale obulamu bubadde bwawaamu ebbanga lyonna ennaku ze basoose obeera nga Alien tebamuwulizaako ku ssimu ng'ayina waali ng'ate talina freedom naye alabika naye gyali mukomera agugumuka abeera n'agumuka n'ayita n'agamba kabadi atukoleyo live kumbe waali takkirizibwa so nga tazise na boyiwe gwokimanyi ekyo mwana kiruma naye nga tugenzeeko mu nsonga nze nga bwe nazuulidde omanyi bw'oba toliiyo n'okuwulira
era osaawo kalinga bwe naziwulidde nawulidde ensonga za Nnaabakyala ow'ekyalo kati Nnaabakyala yeewuunya nnyo kuba talabanko muvubuka bampisanga bali eno kyenasoose okulaba mu interview oba kirabye nange ako ku kyalo tetumuyinaako buzibu era tumwaganye tugenda tukyalira nokukyala tunyumyamu n'agamba nti omuvubuka oyo ye bino babikolera ewammwe naye ku kyalo omuvubuka Nnaabakyala n'agamba bamuyise buyise obw'ekikomera ow'ekikomera namuyita n'amugamba nti abavubuka batomedde ki ekikomera kya n'agamba kanzije kati agatuukawo bamugamba ekikomera kigudde naye kigwiriddeko n'omwana omulenzi ono waliyeni n'ababuuza yaya atya nti omulenzi bamututte mu ddwaliro n'agamba ow'ekikomera tetuyinza kudda mu byakikomera nga waliwo omuntu gwe batutte muki mu ddwaliro sooke tumalirize kino so nawuliddeko abantu abamu ku interview zino omanyi nze mba nkola interview saanyo zisamu politics oba obukyayi naye nalabyeko omuntu omu ng'akola obukyayi alina obukyayi era abaana bamuvumamukko emabegako eri abafango n'agamba nti ku fango wabeerawo kamera batwaye ku kamera nga emmotoka etebuka nga etomera omwana ne mubuuza ku fango ni kamera tezivaawo diri wali olabye kamera nga batwala abaana bali ne kusomera diri wali olabye kamera nga batwala oba balina gye batwala mama wali ne bakwata kamera mama ali ng'afuluma bamuteeka mu mmotoka n'agenda gwe diri wali okira ba buno okutwala abaana ku ssomero bulamu bwa bulijjo tewaliiwo kiriwo budde bwa kumakya ndowooza nga ne alien skin yeebase babagamba omuvubuka oyo tatya kutambula kuba ye omulimu gwe ndowooza gubali wakutwala abaana ku masomero nakuvuga mama wali yeno gye mirimu gy'abadde akola kati ye ne bwoba olaba nnyumba bwe tusanga ali ntatya beerako kitegeeza nti ye abadde nga omukozi w'ewaka okitegeera nga gwe bakosa kuba baŋŋambye tanywa mwenge talya kakoola tanywa njaga era bano baba beebase baba bagenda okubaka nga yaza okusa kutwala abaana ku ssomero kati bagana naye ono bwe kyabadde bwe yavuddeyo n'asooka akuba mu mmotoka ekisumuluzo wamala okuba mu mmotoka ekisumuluzo mmotoka neegaana nga alina tegula ki ntegula endowooza kati bwe yamaliriza n'agireka agenda ayita abaana bakole ki bagende naye nti bw'agenda okudda ng'emmotoka ndowooza yalesa gize bulungi ng'eri mu kudda kaki kalivansi n'adduka emisinde ateekeyo ki ateekeyo ekiyinja esitole nange nagiwuliddeko kati badduka ateekeyo ekijinji emmotoka nijja ku sipiidi kuba deetuse kaserengeto bweti nemukuba nemugatira ku kikomera kati bwe yamugatidde ku kikomera omusajja owakaduuka okamanya akali opposite yabalabye okitegeera omuntu yenna amanyi ku fangon no kati waliwo bye nalabyawo nga beebuuza abaana bo abaddewa omuntu yenna amanyi ku fangon wafunda kati emmotoka eyo zibeerawo mmeka 2 kati bwe zibeerawo 2 kizibu okugulawo oluggi abaana bakole ki bayingire ono ye asooka najja n'agikubamu ekisumuluzo neetokota n'agijjawo n'abanga agifulumya abaana bayingira ne baleka bakola ki ne bavaawo kati wano mukugisanga eteguka okusaayo ekijinji yamukonedde ku ki naye mukona ku kisenge wali ng'agitaayiza kati bwe yamukubye n'agenda n'ekisenge kati omusajja bakaduuka yamulabye n'ayita baliwa n'ayita bali ab'omunda abasigadde nga ye bossman yeebase kitegeera era tebasoose kuyita bossman engeri gyalwawo okwebaka ekiro era tebasoose kuyita bossman bo ne bakola ekyowange nakwata omwana omutwalawo mu ddwaliro balabe ekiriyo then we bayita bossman awo mu nsonga bwezityo bwe zaatambudde omwana bamutwala mu ddwaliro kati mu bulamu waliwo ebintu by'otasobola kugaana nti accident bweba yakujja okitegeera naye tuvenga mu kwogera ekintu ng'oluusi oli omuntu oyogeza bukyayi ng'oyogeza bukyayi biasness abasinga ensonga lwaki oluusi oli omuntu akutunula nakubamu ebituli ompulira ekyokubiri nti bwanga oyogera ekintu sooka omanye nti kino ekintu nkyogera bwe nti nkya bwe kiba ku nsi kuli okufumiitiriza kwe twayogeddeko waliwo omuntu ayogera ekintu naye nga tasoose kulowooza naye nga yayogera olw'okuba ayagala olw'okuba ayagala bamugambe weebale ogikumya omuliro ekitali kirungi so nze ensonga za alien eza Joram njaga nti mukama muwumuze emirembe naye byonna byonna ebyo nga tonnaba bigendamu
sooka weebuuze kyenjogera kyekituufu kale nyinza okuba sagaali eno nebeerako olusi n'amazima gambe nti kino nkyogedde naye kiyinza okuba si ekituufu so kyabadde kufango nsi kirungi kaseera kabi nnyo kituufu bamusibye ejjulyo bamusibye naye katusabe Katonda bijja kugwa ekyokubeera nga Alien kubanga omulamuzi okusookera ddala yagamba mbu ajja kudda mu Desemba nga 9 naye ne tuwulira nti baakoze okusaba bwe twabadde ku kkooti ya Julio wano e Makindye ne bagamba mbu bakyusizza omulamuzi n'akkiriza okusaba azibwe mu kkooti nga 25 era ndoza lwe lunaku agenda olaba emboozi eno leero lwe lwenkya ate agirabye ku Mande lwe lwaleero emisonga eyo wagitegeddeko kyenkana ki era oyinza gyogerako ki Alien omusango gwe abantu bagukubamu nnyo ebitoyi kitegeera era nange ng'omuntu nengukubamu kuba manyi waliwo akasango koolabanga kasango sango nti omusango gw'essimu ne twandibadde tudde butuuzi wali eri ekyandemu gwali guggwa owulira naye naye abamu ne bakuba omutwe nti Alien Skin yabba essimu nti yasibiddwa lwakubba ssimu naye nga essimu gye bagamba ya miliyoni meka 3 aye lwakuba nti ennaku zonna abantu betubeera nabo ebiseera ebisinga beetuuma ebintu kati nze naadde omwana muga asooka ompeku ku lisiiti y'essimu gye wagigulirako omanyi tuveera ku bintu by'okusudya n'okulimba kwanza omwana gwe bogerako mumanyi tubeera muno nina akatambi ke namulabyemu kaawo ng'ali oba ku poliisi awo tubeera naye muno naye 15 yawe emiliyoni 3 kati nze bwe nasooka okogera ne muzeeyi we nja essimu bakulaga bintu bitono nnyo byali awo ekyokubi nti bagendako ne ku poliisi aye ne bamuyita n'agendayo ekibuye bw'agendayo bano nga baagala ssente miliyoni basobola kwagala 10 aye n'abagamba mbawa miliyoni emu n'ekitundu ne bakkirira mpaka ku musango ale n'abagamba nze mbawa 3 kitundu enkoma bwe mba muzikkiriza nanzibawa mujja kunsangawa nga bwe mumpise ne nzija ku poliisi era mujja kumpita ompulira kati so bw'otula omusango gwa Alien just waliwo kintu kibayita nti waliwo abantu kyaka abadde baagala okulaga ku Alien mbu tusobola okitegeera awo Duncan wennyini awo njagala okubuliza ebibuuzo bibiri ekisooka Alien Skin sente za spending olunaku ku mmotoka eziringa 8 ezitambula amafuta gokka gagenda mu mmotoka ezo abaana baaliisa waliwo n'abantu abafuna ebizibu abajja gyali n'akwata sente enkalu n'akola ki Alien asobola olemwa okusasula miliyoni 3 zo ze balowooza mbu bamubanja oba eziri mu musango ogwo ogw'essimu tekisoboka kubanga oba ogobera nnyo ebintu bya Alien oyo twamulaba ng'alina ne bayamba omukazi yajjako ewali nga talina byakulya n'amuwayo miliyoni waliyo abantu naye 5 kati bwetunya ebintu byonna bigatta just bano bayagadde bwagazi kulaga ku Alien mbu tusobola okitegeera ekyokubiri bo bennyini bano bananyini musango kyeka baalaba nga beetaagayo ssente ezaddala kifuna baba baagala ssente ezaddala nga balina biwanvuya aye ne bafunamu omukono omuwanvu okubayambako kubanze nali njogera nayo omusajja awo yagamba balina gye baagenda oli ye yakuba essimu ku poliisi n'agamba mukwate abapoliisi mubadde mukwate Alien kitegeera kati mukyo bano bafuna omuntu n'abayambako kwata Alien naye nga kyali kisobola ku ekyo naye bandibadde balabye bebe naye bandibadde balabye folofiga naye bandibadde balabye ani nebamugaa nti gundi yakola bwati ne bwati naye kiriwo ino kyali ensonga yali eggwa naye ekyemmanyi nti waliwo omuntu akiri emabega awo wendetere ekibuuzo ekyokubiri awo wennyini ekibuuzo kyange ekyokubiri lwaki omusango guno ogw'essimu baguleeta oluvannyuma lwa Alien Skin okulaajana ng'agamba ayagala kulaba ku mulambo gw'omuvubuka we eyatomeddwa emmotoka nanti kati kyekyenkugambye nti bwe baatuuse ndowooza ne banoonya musango ki oguli okumpi awo kuba kino kyabadde kiyinza okulabika obubi kino nga bagamba nti nsambya yesibya Alien nkufuna awo nkutegeera ne bagamba tukoze tutya ne bajuga nti waliwo omusango guliwa oguliyo ogupendinga gwe tubatukozesa
then tutuge guno gujja kugira muguli munda onifuna kati gwe kyoba omanya nti baadde tebasobola kuguleeta guno direct ogw'ensambya kiralamu kuba nsambya waliwo ebibuuzo bingi naye ansa zaawo nki ntono kati kino ekyali eno jjukira kanoko kakatono nnyo kakubya ensambya eyo kano akabaddewo ak'omwana kakubya ensambya gwe kyoba omanya tewali atudde bulungi ensambya kabakubye ne kabatuuza wansi okuva ku bakulira eddwaliro paka ku basawo wansi omanya kitegeeza nti buli lunaku bakola meeting okuva incident we yaliyo paka leero bakyakola meeting kubanga bw'otambuza social media nsambya yaliko TikTok, Twitter, Facebook ne website zonna byonna ate ng'ekiriko buli muntu alina obujulizi obubwe buli muntu alina obujulizi amakulu kyogezaako kugamba waliwo n'ebyazuukusiddwa ebibaddeyo okuva emabega bingi kubanga nalabye wane akatambi NTV yakakola nga waliwo munansi wa Congo yafiirwa mukazi waawo nalabye obutambi Fifi the Queen ayina yakoze naye yabaddeyo waliwo omulala Frank Kashumba nti gundi mukwano we bali bagenda mulongoosa bamugamba simanyi olina obuyinja muki obuyinja mu nsigo obuyinja oba naye mbu bali bagenda mubwaga taba kwebuuza ku Gashumba namugasa ogenda mu ddwaliro ddala waliwo omulala ye simanyi alina kantu mu bbeere namugamba ho lyetaaga kusalako agenda okugenda ewalala bamuwa buwimpeke kugamba bingi nsambya bagikubyemu ebituli naye ate kino njagala kibe ab'ensambya omanyi oli musajja musiraamu Katonda asobola okuyita muntu okutereeza ekintu Katonda abayise akozesezza alien skin okubeera nga bbulula abantu bonna abagenda okukosebwa abandikoseddwa mu nsambya n'abakosebwa edda kati ate n'ab'ensambya bandibadde basasula alien skin ne bamanya nti abakozi baabwe be balekawo ekiro tebakola ne bamusasula olw'okubalaga ekituufu nti omanyi nze nzikiriza nnyo mu busiraamu nti saawa zino ekintu ekyo kizze kibeerawo naye gooza lwaki kyazze ku alien skin kimubeerako kitegeeza kyazze okulabisa okuwonya abalala ababadde bagendera mu njegeezo ekitegeera kuba nze kennyini kamwa koogera nali ntuteyo mulwadde awo ensambya Hope Shifa manyi ani Hope Shifa mumanyi Hope Shifa mumanyi yafuna accident ne driver we wali waggulu gwe bakubira amataffaali omanyiwo waggulu nga kesisi wano emmotoka neegwayo mu kikko ne bankubirawo nenzija ngenda tuukawo nga Shifa ali bubi nga gundi afunye ebiwundu n'omwana owokubiri naye ali bubi afunye ebiwundu naye nga bo bali kaleko batambula naye nga driver ye yasirise bamira Semakula driver musirika nga teyenyenya takola kintu kyonna naye nga tafunye kinubule neki nga tafulumya musaayi okitegeera ne tupapa bano bonna ne tubaleka bo bakyali balamu ejjasi bafunye ebinubule buli omu naye nga driver takola ki tayogera kintu neki kati ne tufuna emmotoka ne tuteeka Semakula mu mmotoka ne tumutwala ensambya ng'aliwo biteyenyenya takola ki bwe tumutuusa ensambya tumuyingiza netugamba basawo tufunye accident biki wanatusobola kufa seri biki nono ono ali bubi betwasanga batugamba mutuwe emitwalo 7 first aid nga tebana tukwatako tebanakola kintu kyonna musogo mutuwe 7 jukira bwogwa ku accident abantu ebintu babibba biki Shifa agenda okwekebera nga alinamu emitwalo ameka gwali ano oba 3 asatu namuka tulinako 3 nendala bakola ki bazireeta oyo tukubira bebiriki tumugamba bano bafunye accident naye ensambya beetaaga ssente naye tulinako emitwalo ameka 3 twetere endala bebiriki naleta emitwalo ameka 4 bebiriki baleta emitwalo 4 etugiwa bano ono omuntu tumulese mutwalo twakamalamu kumpi eddakiika 10 tannakwatibwako teri atufaako tuli awo tulinyanga oba bali ku ki naye ng'omwana gwe tugamba teyenyenya takola ki ali awo beezi olwabawo 7
omwana atugamba kale naluga kati mumusigala awo navuga akatanda namutwala oli Semakula driver tulinda zibazibayoddeza kikanga 10 nembagamba naye omuntu gwe twaleese tetuba tubatubuulira kikiddako muno mwesitereera nentamba nengena gye nawe bamutwala ngenda tuuka mu mwana waali bamukozeeko nga bali ku kyate nga bamuvuddeko ng'omwana bamusuddeeyo busuuzi kyokka nga ensanvu baali tutte nembabuuza ensanvu mutugjeeko lyaki omwana wuuli erimu muli eri mulimu kuseka balinayo obwana obwo obusoma bwintaano bubeera mu malala buli mu kuseka kyenva nkabuuza sente zaffe zabadde zakinga omulwadde ali wano omwana yeetaaga kebera omutwe gulina ekikyamu oba yamenyese mu kifuba oba yabulidinze munda tetunaba kimanyi omwana teyenya tumanyi kiddako nti ate alina okukebera omwana ajja ku makya tuli mu ssaawa 6 ez'ekiro naye nti akebera omuntu oli alina kujja ddi makya nga bukedde kati baloka ku ssaawa 6 mpaka ku ssaawa emu kwata ajja kujja 12 muba mugenda malaawe bwe ssaawa 6 nga 8 actually ajje ssaawa 2 olwo nga tukola ki ng'omulwadde aliko ki ne mugamba kyekyabalemi otugamba tutuuza eri nenda okulaba balaata nze nina obusungu nenkwata omuvubuka gwe nawa ssente zaffe nemugaa kati gwe tuddiza ezaffe ffe tugende ewalala nagamba ffe tetuddiza ssente anti namubaka amataayi namubakirawo ensambi awo bwe mubaka amataayi namugamba mpa ssente nasooka natubako emitwalo nagamba ffe tetuddiza ssente ezo simanyi zaki oba yatugamba biki nemugamba ate ngaotuggyako ssente nodda wali newebaka ate nga nagenda okebera omwana ajja kumaki akebera omwana taliiwo olwo nze mbeera wano nga nkolawo ki munnaye omusajja mukutte kutta amataayi atuwadde emitwalo 6 batuwa emitwalo 6 mu 5 simanyi mbu 5 simanyi zaki nemuga blood nja kukuba buno bulamu bwa muntu bwoli mu kuzannyiramu olwokuba si muganda wa maama oba si muganda wo kati gulamanga atali muntu nenze muganda wange kwate emitwalo gyaffe egi gituwe kuba temulina kyemukoze neki bagenda okulaba nzijaawo nali nkyakola ku Mount TV bagenda okulaba nzijaawo kamera okitegeera ndowooza ne batya amawulire bwe batya amawulire ne banziriza emitwalo emeka banziriza 5 tudde bwe tuka kati mutwe ku ambulance yammwe oba tugipangise taruka tubapangisa ambulance naye tulina omulwadde tumanyi oba mulamu oba mufu kati ngenda yasirisa okuva accident we yabadde omwagamba kyokka ne gwe bayayanira yafudde buli obuwala bunagambye obuseko obusimanyi obeera buli mu ntaani tayenyenyende yafudde n'okufa oyo neŋŋamba kifa kyali wafa like ye yafudde naye tusooke tufune ambulance tumutwale tukubira seruwu waliwo omusajja amira seruwu avuga motoka za poliisi wano ekibuye mumanyi omweru omuwanvuyirivu avuga kana akamotoka kebasibiramu abantu ebiseera yali avuga ambulance twali twakava mu covid tumukubidde awo kyatuyamba mukama mulungi yali makindi nga tugamba muliwa naye ambulance tabuna mafutako ffe tugenda gagula ng'avuga ambulance nga ajja ensambya bw'ajja ensambya yatuvuga mpaka emulago mu accident netuuka emulago ne batwaga dokita tugamba dokita mukwano gaffe afunye accident ne bano nga bakifa bonna balina omusaayi biki naye tetumanyi oba afudde oba muki omusajja n'amukebera n'amukwata naye ebyo byonna bibaawo nga babamalidde edde essaawa eziwera ng'ennya bali bakatumala essaawa ezi batwatukola 6 twavaawo 8 kati omusawo n'amukwatako n'amukebera n'amuteako okutu biki naga omutima gukuba ono omwana akyali mulamu naye tumwanguyire omusawo n'atukwata n'atwala mu sikaani namusikaani n'atugoba mutwe mulamu n'atugamba ekifuba kiramu amagumba ge gonna maki malamu naye ekizibu tunoonye lwaki tafudde musaayi omusawo wemulagaawo nga yatufaako bambi omusajja wakwasa mujjukira amannya naye mukama amuwa omukisa yatufaako
natugaa kati omwana kati ngenda mukubayo eddagala naye mubbanga bweriti muleka asooka awummulemu naye nga tumulabako si ebiri ebyensambe bamutujjako nebaga nti mugende bassa mu kasengeri ne batereka wayitawo essaawa ennungi ezi ng'omwana yenyeenya nalugaa mumuleke temwogeza nayawummula ziba ziwera ssaawa nga 10 n'ezi oba emu nga Ssemakulu aseka amwenya gwe baabise eri gwe wawulidde bageyambu alaka yafudde nadda tugenda kuwera ssaawa 5 nga Ssemakulu anyumya ez'emisana bamutuwa kawungeezi tumuzzeeka okimanyi nti mubasigala nsambya nga mulinze mbu oli ajje ku makya yali afa yali afa ate olwedde baali babagambye afudde kati kino ekyensambya kati kamba buli ab'ensambya teri abalinako omutima mubi kuba eddwaliro tubyagala dungi naye bwe mufuna ekizibu nga kino mubuuza lwaki kibaddewo kuba ebizibu bwebityo bituukawo tetulina gye tuwaaba onfuna nti kati ffe kyatutuukako ensambya gyetulina gwe tulina waabya temuli alien skin kituufu nti bangi kati gwemanya nti bangi abaafuna ebizibu nga ffe bitwakola ki naye kati bwe mba mufunye nga kino ekya alien skin muleme kitwala nga alien skin yaza okwonoona eddwaliro wabula mitwale ngaeyaza obbayamba waliwo ekirala ate kyaniza ekisinga ekyo nti abaana bammwe ekiro baddamu bubi abantu mukuddamu obubi abantu oli aleesa omuntu we ali bubi omuntu we waba bubi omuzzeemu bubi otutte ssente zoganya okukola ku mulwadde we nga tanakuwa ssente azikuwadde ozitwale tofaayo kubanga bwotuna interview yono musawo gyeyakoze oba wagirabyeko yeekubye endobo omusawo waawo ensambya yagambye jolamu yajja mulamu ng'ayogera bamukebera nga talina ki talina buzibu eyo yonna nno bandibadde omusajja alina maana agamba mbu naafa awe wajjiwa ebibuuzo ne tugamba katukikwase ki kati gw'ogamba otya mbu omwana bamuleeta mulamu ne mumwekebejja ne mugamba n'okugamba ono sawa yonna mugenda kuddayo naye kati ate kubamu akafaananyi nga muganda wo gw'oleese ne bagamba mulamu ne wayitawo eddakiika ntono nnyo ate ne bagamba nti afudde ate gwe omusawo noga nti twerabira simanyi waliwo kye bayita akabengo nze nantegera ekintu kimu nti wa omusawo ng'omanyi nti obubengo bubamu mu accident bye muyina osobola okukola ki n'ogamba naye omwana ono aze mu accident wona wonna mulamu naye kana akabengo ke katera okwonooneka ko kalamu kati ab'ensambya baleka abaana abasoma yintaani ekiro ne bakola ate nga waliwo ensonga ennene nnyo ezijja okujja nga tebalina zikwasaganya kati bo baleka bano abaana abasoma obusomi ne bakola bano abalala yes ne bakola emisana nti singa ogenda ennyo buli kizibu kyonna ekituusa ensambya kituukawo kiro lwaki kituukawo kiro kubanga waliwo abatalina bumanyirivu be balekawo ate abali qualified bajja ddi misana era nze omwana oyo Ssemakula bwe ndiba mufunye ali kuwa interview ali kunyumiza ebyaliwo oba olifuna obudde n'onoonya Hope Shifa ali kubuulira ebyattuukako ensambya naye nga tosobola kubyogera kubanga lyeddwaliro abakatoliki twawe nnyo ekitiibwa nze ndi musajja mukatoliki okyegera naye essaawa zino ekyazze mu alien skin kibawe ekyokulabirako era mutegeere ensobi zammwe era mumanye nti lwaki abavubuka wadde bafujjo kale nga bwe tugamba bava ku kyokulya kitinga olaba nze atali wafujjo nakwata omusirikale w'ensambya amataayi ate ng'oli musajja wa mirembe olwo bali enziramu gye baddamu yokka ekumalamu amaanyi n'enkwata gye bakwata abalwadde ennyini ekumalamu amaanyi ng'osobola omukuwa bwe mu bantu batereezeemu nti enkya omwana alien skin yabadde wa bugatto enkya bajja kunyiza alina emmundu bano muvunaana wangatto enkya ogenda kufuna bagenda nyiza alina piso ati bategedde aveewo nga kuba abantu ngaaba kati so munogera ekintu kino eddagala teri alwanyisa nsambya tujagala naye mutereezeemu mukyafuna bizibu bingi singa muba temutereezezza nawuliddeko mbu era nga bw'oyogedde nti bakutte omuntu ne bamutereka eri ne batagezaako kubuulira ki ekiriwo ate nga bali mubyabo mbu bagezaako kuba juli oyo yasooka kuba juli oyo akwasaganya ebyo eno mu firudi bali abaana bato abamu baggeto tebabimanyi mbu n'abuuza omulwadde ali ati abasooka gaana mubuulira nti afudde ne yeegayirira okumala ebbanga
nga tebamubuulira beetolola bwetolooza era ng'abasawo bwe babeera olwamala ne babika ate ne bagaana omuwa omulambo kola ki okugulabako Alien kye kyamunyiiza ng'abagamba sigeza ne musangako we basaze kuba biwulikika wano bingi simanyi ensonga eyo wagiwulira nagiwulira naye kati manyi nekyekinyiiza bwe nabadde ndeeta omulwadde mwaŋŋambye temumukwata kuba sibawadde eki maze bawa omulwadde abafuddeko temwagala mulabeko kyokka ate mumudduka emisinde mumuggyemu ebitundu bye nze mukubawa omulwadde mwamulabye mwaganye omukwatako nga tenabakola ki kufa nemusaba ssente ate bwafudde mudduse emisinde mubaaga omugjamu mwe be mwagala okujjamu ebyomugaso kati kiba kya mirundi ebiri mba mwagala abantu baffe mbaggyemu ebintu ebyo oba nyina kyendowoozezzaamu okusinziira ku nsonga gy'ogambye wali n'ogamba baali bamutadde katanda batandise n'ogeya nti alaka yakoze eki kuba bagamba ebitundu byo bisigala bikyakola ki amakulu baali bamutaddeawo mutegeka baako bye bamugjamu toba kulwana mujjawo mutwala eri oba ndowooza nawaffe bwe kyali kubanga bamutwala mu katanda tukayo ng'aliyo yekka ate ffe baatugamba musigalaawo okigera kati kyema nenyana bali abagamba nti abavubuka baali eno baatoosa omulwadde mu ddwaliro bamusuulayo busuuzi si bwe kiri basigalawo ajja yajja n'abalala baaliwo bw'otuusayo omulwadde ffe kye baatukola baatugamba musigalaawo katwale omulwadde gwe bakuleka wano ne batwala omulwadde tosobola baga nti omusawo naye kamba goberere bali basawo kitegeera kati mucyo bana abasawo b'ensambya kyakuba baagala nnyo afa okusinga abalamu bwenyinza okwogera naddala abamana balekawo ekiro era tujja kusaba musumba oba faaza obaani addukanya eddwaliro eryo nti supervisor ono omusawo yabadde ayogera ku interview bandi bali tebakyakola mu ddwaliro nabo bonna abakola ekiro bandi bali tebakyakola mu ddwaliro zino complain zona zofunya walabye yafifi nayo yennaku zino nyingi zona zitambula bwe zityo ate nga bingi n'ebikyayogerwa kyoliko nsambya talina supervisor ekiro abaana baleka ne bawanga abakola mu bbaala nti mu bbaala nga bw'obeera mu bbaala nti olekamu abaana ne bakola tomanya bwe bakola kiro naye nabo baana ba supervisor kyoliko eddwaliro ddeno bitayinza kuba talina supervisor liteekeddwa okuba nga limulina omusibe oyo omusawo ennyini n'abalala baaliwo ekiro bati balina makulu bagenda bebonoonye eddwaliro si Alien Skin ate bwe bataave mu nsonga zino bwe ziba bwe zitambula abantu bakyajjayo bwina balaba sirisi busirisi kuba ne nkupulayingira wano audio bw'abantu oyinza offa buli muntu alina complain nsambya obulumi obw'ekika ekyawaggulu ate nga bakomplaininga kiro shifurize y'ekiro yafa bagamba nsambya nnungi naye ekiro si wantu omulwadde we walwala n'ogamba nti option yange esooka nsambya era bo abantu tebalina nsambya tebagirinaako obuzibu naye obuzibu bwe buli keya yaawo nfu naddala obudde obw'ekiro abaana abakola ekiro bafu nnyo abaana b'intano bakyuseemu bakolenga nga waliwo n'abasawo abatuufu ensonga ya Alien Skin tujja kuddamu ate tugyogereko tetumanyi oba omulamuzi agenda mumuta agenda muwa beyiro olunaku lw'enkya oba agenda kusigala gyali wabula olunaku lw'enkya tulina otutuula tugyogereko okusinziira bye tunaazuula okuva mu kooti ate tugattemu n'ebyewa Haaji kubanga nayo kooti ya lunaku lwankya ku Mande nga 25 then ate tudde tubabuulire kye tunaaba tulabye waliwo ensonga esigadde badde ku mmeeza gye tubadde tulina okwogerako olunaku olwaleero ensonga endala Duncan eya Alien nga tugitadde emabbali kubanga mpanvu ensonga endala nalabye akatambi ku social media ku TikTok ne ku Facebook olunaku lw'eggulo ak'omusirikale mu nkuba eyafudde embye ak'omusirikale yabadde akuba omuvubuka oba muvubuka wa boda omuvubuka wa boda mu mbeera etusiga ekifaananyi ekibi ennyo ku ggwanga lyaffe lye tuzaaliddwamu lye twagala ennyo kubanga ggwanga lyaffe tesobola lyegaana n'ekifaananyi kibi nnyo omuntu bw'akiraba ng'ali mu nsi ndala sisuubira nti asobola okufuna amaanyi agajja wano ensonga eyo gyogereko tuve wano tulina obuzibu era bakyali baffe abavuga boda balina obuzibu bw'amaanyi nti gavumenti eninga yabavaako babakole kye baagala nti bw'okkirira ekibuya awo ekitono ennyo wawerawo piki eziwera 5 ekibuya
bogene Nateete wabirayo piki 5 kali piki 5 ebe Nateete wabikatana 5 byano suwe 10 ogate ku CPS wale kalio nga yo 10 oshege ne wali ewandege yoba ewandege nayo wali yo nga 5 olwo oli mu piki 10 mmeka kati be bavubuka 13 bojjeko emirimu abadde bava mu bubbi kati gosubira bavubuka basigaddewa siyo no sawazi na batukuba ne batujjako amasimu ne batujjako buli kimu obajjeka bavubuka 13 emirimu ate oluso mwana piki avuga ya looni alina okusasula bosi we kati ka video yako kiwalabye ne nakalabye ne kankwatako nnyo nti ekibuyaawo naddala ng'oyambuka ekibuye ku poliisi waliwo abasajja baba traffic ova mu round boat ku poliisi wennyini waliwo abasajja baba aba traffic bakolawo by'emirimu gyabwe abasajja ba traffic abakolera ekibuye fine buli wamu bakwata piki ne ku Jinja Road awo waliwo akapoliisi ke bassaawo kati ate akapoliisi ko ku Jinja Road Kitigum bakaita Kitigum police station kati ate bo babbi bubbi awo bo bakateekawo kubbirawo boda okitegera baba baka no boxing nga nsenene era akulaba oyingira booti nayingira ekkubo mulundi guno kati luli omusajja taba kubanga avuga mpola era agenda kulinnya omukazi nti oli abuuka akwate piki omukazi naye kange yali ku piki n'agwa omusaabaze kumbe ebitala bitadde era omusajja w'emmotoka yalinya buleki omulundi gumu bw'ati okutaasa omukazi omulinnya onfuna naye nga kimukwasa agamuwa wa booda kuwayo ssente naye musajja watondaku akola omutwalo gumu oluusi n'enkuba ebadde yamulemesezza dda kati munnaaye omusajja yali katonda n'alinnyamu omukazi n'alyoka n'avaayo kati wana ekibuye bo bafuulawo munyago bakwata piki buli ku makya ssaawa ezi oba oweese omuntu oba toweese bo bakwata tebakumanya oba omuntu ali ku piki agudde okitegeera kati so nze nsaba bekikwatako abakolera poliisi y'ekibuye awo muno nze ku basajja bammwe abo waliwo omugwe ngo nakwata nnyo bamuyita opama bwe bityo muno nze ku basajja bammwe abatrafika abakolera awo bagufuula mugano bw'oba olinamu ssente nga bazitwala okitegeera kati ono omuvubuka bamukute owa trafika okuba otya omuvubuka ebikonde akadambi kali so disturbing kanaku nnyonnyo kanakuwaza okuba otya omuvubuka ebikonde omuggyeko piki omukutte omukubye ebikonde omunyiga n'obusajja abakoze ekinyigisa omuntu obusajja kyagwanyiga omuvubuka oyo obusajja nawe oli musajja omwaka faananyi nga gwe kenyini nawe bakunyiga obubo gwe wa boodo kati nze kyensaba abasajja bano abakwasa amateeka mutuwaga nti mukola nnyo nga mwakoze ku alien skin era omwogezi n'avaayo nayogera n'atuwa buli kimu yasose twabifu namanja n'abiteeza n'aleeta ebirala na bino mubyogereko okitegeera bo basajja bamu ate mwe babakwatako mulowooza bo bakitalo nnyo naye nga mulowooza nti bakitalo manyi n'abaana bakola nabo bakitalo owa booda gw'onyiga alina omwana alina buli kimu alina abantu b'okulabirira agenda kuddayo waka bamuyite taata kavidi yako nsaba nnyo katereyo abantu bakalabe bamanye butya omwogezi wa poliisi nga bweyabali bwatasobodde kwogerera bano okitegeera n'abasajja abakwata abapoliisi abo abaana ba booda mukyuseemu abaana abo bantu babaze kunoonya nga gwe bonoonya nezika nezikubula nabo banoonya okitegeera so bubaka butono bw'abapoliisi mutukendeezeemu oyinza okuba nga omwana gwokuta si maama wo oba si muganda wo naye manya ayinza okuba atalabirira muganda wo yasobola nga yawasa muganda wo ate ne boode yasobola nga waliwo wagitwala bajooze ng'ajooza ate muganda wo kati so mbadde nsatulemu n'omutima gw'omuntu bw'oba oli musirikale tekitegeeza nti olina kuba na mutima mubi waliwo osanga omusirikale ng'ate ye muntu mulamu naye kati newuunya abamu nti bo bakifa nti omusirikale alina kuba na mutima mubi ekitali kituufu Duncan mbadde nsaba osibula abatulaba then ate tusigale nga tugenda banoonyeza amawulire olunaku lwenkya lugenda beera luli bize nnyo okusinziira nti tulinayo kooti bbiri ate nga bingi nnyo ebirindiriddwa ebitannaba kwanukulwa basiibulire ddajukize na 29 Desemba nti tuli wali climax nja kubasiibula olunaku lwa leero mbeebaza emirimu gyonna gye mukola mubali kulaba Blaze Media nze Duncan tusinkana olunaku olulala oba olw'enkya nga tuvudde mu kooti kuba enkya tukeera mu kooti oluvaayo tujje tubanyonyola ensonga bwe zibadde nja kubeebaza nnyo naye mbaga ennaku z'omwezi 29 tusinkane ku climax mu mboozi mukati anniversary toyanza nnyo Duncan webale kubeera nga atofisawo obudde ali kamera nabagambye Jacob Mawombe
ne Sky Soja abaddewo wano ng'alinga supervisor olunaku olwaleero. Okay.